Kasuku was a banga kulumbwendo. Pastor Mondo Mugisha. Sebo. Kanzijene mu video. Sendi yatugamba. Wagamba nti nze Pastor Mondo Mugisha. Captain. Major Captain. Major. Major Mondo Mugisha. Sendi mugamba ngobudde butuse. Naye mugambe nti December tuli butola. Ojja. Nkomawo. Batugamba wadduka buddusi. Buli muntu yetegula. Abatiitiizi bawangaala Kasuku singa owafadda. Kasuku wange singa wafadda. Naye olina by'okwata noga kino kyokya n'okitta. N'okirekawo. Kakati tulina ensonga bbiri. Njagala kwogera n'abantu ababanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mbawa amagezi era gano magezi mugatwale. Abayeekera abaagala okumenya Obwakabaka bwa Buganda be basapoota ba Buganda. Buli lw'omenya akutte eddamula kitegeeza ne Kabaka oba omumenya. Katabo njala kubawa amagezi nti Ssaabasajja ayina security detail ye. Security detail yo ebeera briefed nga ba briefinga ku bulamu bwa president nabo ba briefinga. Ssaabasajja ayina WhatsApp group ya family ye gye bayita nuclear family erimu abaana be. Teri mwana yavuddeyo kugamba nti taata waffe tumanyi gy'ali. Alinaka baganda be bayita abalangira n'abambejja. Eyo nayo WhatsApp group yemu. Teri yavuddeyo ng'akomplaininga. Njagala nkuwa analysis sino y'abantu abatta Buganda nga bennyini ate be Baganda. Yes, sebo. Waliwo gye bayita bwe bakwasa eddamula. Kati gwe bakwasa eddamula ye Katikkiro wa Buganda. That gentleman has all the right to inform Buganda. Oba ontegera kye ŋŋamba? Naye abakopi abali kuno ku internet be bawa access kuyo batyoboola Obwakabaka bwa Buganda nga babumenya. Naye Mondo Wangisebo. Lwaki abantu tebatubuulira Kabaka gy'ali ne kiva mu ddiiro? For security reasons lwaki babagamba nga muli bakopi? Baba briefinga nga baani? Security reasons kitugenda mukola ki? Anti kakati ate mwe mwagala ki? He has his private issues. Obulamu bwaliko is a treatment. Okikiriza nti omuntu waba mulwadde ayina right of privacy. Ngali treated. Kati kye bagamba mulwadde yagenda kujjanjabibwa. It is already officially communicated. Baba bakicommunicate nga kati waki bamusaba. Anti abamusaba be bamenye Obwakabaka bwa Buganda. Baagala kubusaanyaawo. Bwe bamalamu Katikkiro amaanyi nga n'abalira babe bamenya amaanyi. Kati nze kankuwa analysis kati yabaddewo Kasuku yabadde Kololo. Ogiraba analysis eyo. Muzeeyi for the first time bamutadde mu target. Abavubuka ne bamukonkona. Which was not good. Tosobola okuleeta abantu ba Kabalaza batundira ku Kabalaza n'obaleeta bajje bateese ku misolo. Tekiriiyo. Ekyokubiri okugamba muzeeyi ng'akwadde opportunity president w'eggwanga n'omugamba oleeta ddisebo embeera enyigiriza omuntu wa bulijjo. Gundi oyogera ne president bw'otyo gw'oyagala kugirawo emisolo ate gw'ogirega. Ne muvaawo ne mu attackinga parliamenti. Ne muvaawo ne mu attackinga abantu. Ne mu attackinga prime minister ng'agenda okubakwatirako. Bannange nze sikitegeera wali endoza gw'okimanyi gw'okola analysis naye nze byansobedde. Nze ebyobufuzi kati mbitya sikyabyogerako. Nakimanya nti kasita gundi yamala okufa gwe bayita. Abaleka bakole bye baagala. Kabange nze mubabanja Kabaka siriimu. Era tobanja. Nina kye batugamba oba batugambye oba waali oba ali ku ddwaliro. Sikyeteeka ku bintu by'abantu. Naye abantu abaagala okumanyamu Mengo amaanyi bambi be bavuma gundi Katikkiro and I think it's not right.
Uganda needs to be told the truth. Nti okuvuma Katikkiro n'okuvuma si kirungi. Kale Dr. kankuleke meeting. Kale taata Mukama akuume nkubuuzizaako. Kale. Why? Jango soko obuuze ku bantu. Ndi wano ne ex wange. Chano njiwa maanyi. Atogiwa osobola giwa maanyi ki? Kati ndi wano ne PCD oli abo no cake. Gwe mati mbulabye ne nyambuno bwe bayita bata dessert. Bo dessert naye bonnemye. Negwe kasiko. Waliyo cuisine jota nali akomozi. Ate wali buli kimu nkiridde. Ekikusala maaso kyoli. Ya. Anzi nina mugagga wange. Ate nina omugagga wange bangamba nti advanced team sookayo. Nze nsooka n'endya ne munnyonnyola nti kati. Nawadduka emisiti. Nze nsookayo ne munnyonnyola nti kano kalye kano tokalya kano nkawuliddemu kano sikawulidde. Kati buno lya. Bannanga abaana bo nga bafubutuka ebigambo laba oyo. Agambye nti akulya. Byebyo byowulira nti sukaali w'omuntu yalinnye. Okitege tebaweweera buli kimu bakyepikira. Waliwo akayimba ka Frigo. Katonda yatubaye yabamma. Ayona. Ati waliwo anyiiga. Agamba Kasuku tukulindidde mu kkoona. Koona ki? Bajjajjange baŋŋamba gye nva siddayo. Nze n'obwavu tetuddamu labagana tulinga nsozi. Luli luyita eri ne luno luyita eno. Ogambye. Temudduka. Temudduka. Omwana wuuyo anyize. Todduka. Omwavu lwakola pooyi enkuba lwetonya n'atoba Katonda yatuwayo yabamma. Tonyiiga nkulaba mu komenti onyiize. Tonyiiga. Banyiiga. Kandeete musajja wange ono Kalimu Bravo. Wazabanga Ekyeyo kikuyisa kitya? sinikira muli ebyembuzi Wakomawo oba ogyaliyo? ewasebo Kukyeyo? oli awo tuziza amadde ssebo oduulira abanaku Era ate nandituuzizza ki era ntuuzizza made. Biri wano binvuma naye leero siri mu mudu eddamu muntu. Omanyi be nabagamba nti banvuma nga mbaddiza baagala mpemmule sigenda wemula leero. Sirina we ngenda wemula. Njagala ekyana kigambye mbwerako wakulangira mmere bw'ati akuguliddeeyo olunaamala era ng'akulangira bwe nnaamala ngipame. Kati oba aginnangidde oba taginnangidde ngenda kuba ngiridde ate ngipame. Obadde naye nga baaba ekisiikirize kiri ku baana b'e Rwanda awo. Ewa? Abaana b'e Rwanda n'abaava e South Africa ekisiikirize bakiriyo olulya. Bakiwulire. Bati badi mbwakatambudde naawe ku kisiikirize kwabeera. Waliwo nno abatabeera mu kisiikirize. Kuba ekisiikirize kijja waliyo omusana. Waliyo abali mu mataba. Ng'enkuba ebatwala. Abantu bali kuno banyiize mu Kasuku otuduulira mbamanyi mbayita ntya. Mmwe baaniiba nga abazze bambulako. Ogenza yoteekamu akafirigo ne bafa. Ndi mulekwa taata ne maama baafa sikyalina gwe nswalirira. Era nninda kubasanga gye baalaga wanudde baŋŋambe nga wali weekola ebintu.
nyoke mbagambe buli omu bw'alina okufa ku mudaala gwe. Essebo. Sebo. Omaze nkute bye kale bye. Essebo. Nkuggyeko. Oyo mutadde. Waliwo ambuuza nti Kasuku toyina baana. Nina abaana ate be banzaala nze mbazaala. Anko wange ngamba dadi amazigo gaago. Oyo nga mujjako engala nziriza buddiza amazzi gange ge namansa. Kati bino ebireberalebera babimusajja. Waliwo ngambye mbu leeta girasi y'amazzi endala. Nakato Sharon agaye nti Kasuku alabika afuluuta era anfuluuta kuba omufaliso gwensulako gugonda. Osula wansi ku mukeeka oteesa an idiot. Waliwo annemeddeko n'ebyekigali. Ekigali ndabe yaani sirinayo wadde omunaku gwe mmanyiyo nti naamusanga ku luguudo ne mmuwaayo. Linda mukwano linda. Lusekenya munyamu ekomawo mu Desemba. Egenda kubeera mu Desemba egenda kubeera hosted by Shira Gashumba. Ekyo twakimaze. Abatalina fitina mbalaba. Naye bano abantu bonna abaagala okujja ku live wano mbakyaze be baani. I want to belch. I feel I'm full. Like full, yeah, you know. Ono agambye nti bagenda kunyiiga banyiize dda. Blessing nkubuuzizaako nnyo ngati waliwo n'agambye mu Kasuku wategeera ebyekisiru. Ebyekisiru nabitegeera kati mwagala nzije mbaga nti ndese mulamwaki. Abantu byenjogeramu ebyamagezi tebali mu bino. Era eno nzija kusanga basiru bannange. Olowooza ninayo ekyamakulu kye nzija nakyo. Nze ntandika okuteesa mbu musima ya gundi yalwanye n'oli ani yakoze ensobi nze mutabani wa Namukasa. Olwo leka. Eyo mumisange kutoka talk show. Saturday sawa 4 paka 7. Mmebe mundaba wano. Nze sina byamagezi bye ngamba abantu. Mbanzize tulabagane mmanye nti basiru bannange mukyaliyo ngende ku kirala. Kati nkirabye nti waliyo basiru bannange 340. Kyagivola era comment zeezo. Muvuma nga bwensinika ebinnyo njasama nange ngenda bavuma naye sirero. Yes, bye tubaamu obulamu ne butambula. Atayagala ng'ogenda nze nga nsigaza abantu abaagala temunneesibaako. Abaana baakoze buno obuntu naye bukeeki bonna bwe nalabyeyo bagambye nti eno ereberalebera eno girayesa ekijiiko soba oba oli eyo ng'onoonya bizimba ggwanga. Museveni yazeemu oyita abasuubuzi nga 2 okeerako waliyo n'emmere y'obwereere naye bw'oze ku TikTok ya Kasuku
ojja funa obuzibu pressure zijja kukuba ng'olaba omuvubuka afaanana obuvunaanyizibwa talinaamu wadde ak'obuvunaanyizibwa n'akamu ojja nnyiiga ate nkuyiteko ŋŋende mu maaso nzireeka neebake n'omukyala ampeeko asikine bebi nga gwoli eyo owooza Kasuku talina byamakulu byakola abasiru so tubadde tuliwo abasiru bannange ono ayagala okumpeereza ssente ziwe jjajjaawo ng'onnemeddeko send that money to your jjajja toyinayo bantu bammwe bali bubi annemeddeko nkugambyeko ninjagala ssente bannaffe waliwo omuyayi wanaŋŋambye olabika okkuba ettosi ezzito ate omala okulya bino ebintu byendya n'opama akantu katini n'opama kinene obadde olowooza nti ki buli kyemuli eyo kyemulowooza kyekyo ndabye atunda beard oil munguze Kasuku ntunda beard mwagala beard oil oyo banga mufune Izumi, hey, banage ha. You guys at Izumi, how are you? Sugar Rainbow, how are you? Bashijimu ani ajirika ate kati ha sajja banga abo. Neba na ebyo nato biriko mugagga ngatatuuka. Sidduka. Ate wulira ono mbu wulira ono talk about why marriages are failing. Ebyo si bye byatuleese bannange. Yes, onangambye someone's daddy butereevu era emmotoka bagiwulirira eri ng'eweta ne batandika daddy's back. Nenjifulumamu oluyimba ne lweyongera amazina daddy's back. Kati gwe bw'oba oli eyo abaana b'olukulaba ne badduka mu ddiiro a fool ali eyo mu somebody's daddy. Yes, somebody's daddy. Abaana banjagala okufa bandabira eri akayimba ne kayingira daddy's back daddy nange nenvamu nenzina nabo daddy's back naye kiri awo kyasama abaana baakyo bakirabira eri ne badduka ne bagamba munaku oyo yazze talina wadde akaveera Katonda yabakola n'ateesa bali ku free bando za Airtel smart TikTok bando ze MTN genda mu maaso wamma live in Washington. Yeah. Sweetly, hey, Lisa Linda, how are you? Kandi balinde mukatini. Yeah. Kasuku, I no longer see you jog esebo. Sanyisokula anti ba follower bange mbadde magaye nindago. Nganti data okudduka aganayo za amasowaani naye ya kati tubaweeyo ki omugaga nga nti azze waliwo omusiru eyavumirira oluseke ngamba kale nze saagala wadde kiro n'emu kunvaako ku mubiri kuba Kasuku omutini oba ayinza faanana atya olaba munvuma biwuka ku sayizi eno bennaakogga temugenda okuŋŋa nti nalwadde nga nasaze busazi mubiri muŋŋayirika munnaye Kasuku twamulaba n'omuwala oyo yalwaza omwana mulyoke muŋŋambe nga benzigwawo olw'obuwoomi mwerimba olwo lunaku temugenda ddulabako Kasuku omutini temujja mumulaba
banga okimanyi mugenda lwana musabirire nnyo naye temugenda kumulaba kasuka omutima. Yes. Cosby Leo angambye Luseke Nyamunyamu muterivu. Luseke Nyamunyamu ate genda okubira wakana. Naye mmwe mbabuulireko ekyokulala. Naye tukoze ebintu. Tulina okwagala nnyo Katonda ge mazima. Buli muntu gy'oli, the first assignment, you should love God. Yeah. Kuba Katonda atukoledde ebintu ebirungi. Waliwo oluusi w'okuba Oluseke n'ogamba naawe. Ate wali kintu kisinga kuwa ssanyu nga kuddayo ka. Kati oli abadde agamba n'oddayo abaana ne bagamba Daddy is back. Ng'akayimbo kawuli kasaba wulire ng'ombe. Daddy is back. Daddy is back. Kati n'abaana ba neighbor bampita Daddy. Nabagamba naye sinza abazaala. Oli mama waabwe n'agamba baleke bakuyite Daddy. Ate kati banaabyawula batya? Sinza abazaala. Daddy is back. Daddy is back. Awo. Je nvudde mu Luseke eno buli mwana n'ensoka ne mukwanga ekyebiri ebiri. Ne buno baneiba ebiri. Sweet n'akaaba ekikomera kyonna. Ne ndyoka ntuula eka. Gw'oddayo eka abaana bakulabira eri buli omu n'adduka abeekweka mu ntooyi abeekweka mu binaabiro. N'otuuka obbayita ne bakugeya omusajja atuyita atalina wadde ekikumi. Katonda naye tulina okwebaza ennyo Katonda. Twebaza nnyo omutonzi. Kuba naye n'abantu tebakubika Luseke okuba omuntu Oluseke n'omutunuulira oti ng'ebiyengeyenge bijja. N'ogamba omusajja mmuleke mutima ne kugamba waacha weewe. Muwe bibye papa n'omusabula. Kati muliwa ebisiikirize mubikwatiddewa bannange. Yes, I need to know. Ebisiikirize mubikwatiddewa. Wano bawananga bannaaye atanjagala. It's your problem. Atanjagala kagobako bw'oba tonjagala. Gwamanyi nze sirina bwe neesibako nti anjagale. Abaana baabano bali wano baŋŋamba Kasuku nze nkuwaako. Waliwo agebuze Kasuku nkuwaako. Omukazi ajja bakuba. Omukazi nga mukambwe bannange. Ono agambye nti bebi ng'olina bontwe. Kati olaba guno omutwe guli beeguti. Teeberezaamu benneeyambula. Mwe push it harder lw'omanya. Lw'otegeera. Waliwo agambye nti omutwe gunninga gwa Waikibenda. Waikibenda ne Kayima bali mu liigi yaabwe. Egyo emitwe gye bayita Pro Max. Nze ndi ku Pro. Bali ku Pro Max. Abasajja bali wano. Ani ono gwe bagenda okugobako omulimu. Mbw ali ku mulimu. Agambye nti bagenda kungoba CEO Soft Life. Ali ku mulimu. Doni Jani abantu baagala kulabako wano. Baweeyo ku ssente. Baweeyo wano ku ssente buli omu emitwalo ng'ebiri. Abaagalayo emitwalo ebiri teekaawo ennamba yo. Tuweeyo abantu nga bameka? 10. Oba tuweeyo abantu 10 tuweeyo 5 Doni Jani. Manyi bano bafolowa bange Doni Jani obawaayo. Mitwalo 10. Nina bennalabye abanvumye. Ayanvumye togenda funa wadde 10. Banga okimanyi. Enamba ezo temuziteeka wano bannaye. Teeka mu inbox.
abantu bameka donijani bogambye akuba essimu eri kuno nandingidde inbox bantu nemba waayo ne sente nemu kati awo mwanguwa omanyi luli nina pasita wange yampa sente nembawa ye aposo essimu erabidde Mirabide. Budon Jan, are you single? Tari single, mchala wakuba. Aringa wangi. Walo wechi wale chibi nchimanyi. Chibera wale kalero chitunda bigere. Chitunda bigere bine bifumbe. Chili wano chikomentinga kati goli monako ate tuzo kubajuna oli eyo sinika. I don't know what's up with these people. Take them inbox a number 10 people. But don't mompe moria. Dori jajao goroza roza ina Travis to humwire agambe kasukwa have gave you a cow na ye mgagango oluzungu lwokozesa zoro I have given you a cow na yente jirete kulole ebyo byokumpa ente eziri ebushenyi botuka Kampala nkubira nga oli nayo obo George vuga ngo gituddeko gwamanya ne donjani ente basobola givuga ng'endogoyi omuntu asobola gituulako tasobola. Okay. Naomi agambye kukumbalala we love you kamalola wafaanana Naomi. Hey. Okay. Kale mugende mu maaso. Naye ebyana byagala ebyobwerere kino kimpise na Daddy Nicholas. Yamuseza. Kati bano betwagala owulira Chris Hood zagabe Doni mugambe nti alina yakalimu. Ndabe akalimu ajja kuba nako. Kasuku we need talk and talk show in Jinja. Nah. Motesa. Waliwo ngambye kafyeru tamanyi. Kale ndowooza kambeerekereze nga abakadde bwe bava ku mpale tukole emirimu egyatuleese. Ennamba teeka mu inbox ebisigadde ndabe. Yeah. Michael Angelo mukubi wa bifaananyi agambye njagala kukuba ku Doni bifaananyi ampe ku real money. Leero mwe Kasuku tetwagala sente twagala lugambo. Mukulu ssebo. Nongambye nti abadde amanyi wano wa maama wange. Si wa maama wange wano ndi ku Kampala Serena essowaani y'emmere ya mitwalo 17 naye era kati waliwo abagenda otteesa 17 nga ndya biki ebyo kireke totawaana munaku kaama totawaana sirika toteesa sirika munaku kaama ojja kwereetera obuzibu omuntu ajja kukuba oluyi bw'owuliranga ekintu ekitali mu liigi yo manya teboogera naawe. Yes. Choma zone ya Najero jimanyi. Buli lw'owuliranga ekintu kikususseeko mu kifo ky'okukomentinga tetwagala sente muli banaku muli siriikirira kwata ku mutima gwo ogambe nti kitaffe ali mu ggulu mponye omutima gw'ekirogo gw'empulira ogukuba
Katonda agenda kugamba nti breathe in out oweweere ojja gendolanga ebintu obiraba bulala naye buli lwogezaako okulwanisa embeera akasuku oli munaku sima tonyumye sima yatebikoze ogenda kuloga kyoba ozzaako ogenda kuloga weewale ebintu ebijja okukuleetera okuloga naye omanyi ti amazzi naye naate gatesitinga bulala mazzi malala obanga atanywa amazzi obanga anywa soda okay Pastor Mondo wuno mulaba wano Pastor Mondo how are you sir Pastor Mondo musajja wange kamufollowing back sajjange ndudde mmubuuzaako kamuweereze kanjogereko bwogezi ne Pastor Mondo wano